ne Kristo Yesu mu mirembe ekigenda okujja alyoke alage obugagga obusinga ennyo May your shalom be made manifest in you. Whatever the devil was using my life to dismantle my shalom, today I speak of that they can no longer stand in my life. Because today the shalom of my Lord Jesus congregation this time. But you have a big bishop Enos Kituka Sacha Katonda, Labis Labis, Never Katonda Kumalero, Atwaleno Kungana Coffee, Gabo Ganda, Dawa Katonda, Labis Mukono, the Twitter convention, Weba Zaba, Nava, Weba to Kamabadese, I don't know where Chigambo, Wanga, Chigambo, Chimucha, Makapuno, Tamuridamu. Yesu ye mirembe kaffe kubanga ebintu bingi tubirabyeko ne tubitwadde mirembe naye tukizudde nga Yesu aba mu mutima gyaffe tuba n'emirembe ffe ngaffe kubanga oluusi twemazeeko emirembe kuba tetulina Mukama mulamu bwaffe naye Yesu aba mu bulamu bwaffe kwekenjini ofuna emirembe ng'omuntu ate ne bw'obeera nabo bafuna emirembe kakati ennaku zino tulaba obutabanguko bungi mu maka naye kubanga abantu tebakuwadde kifo oyo aleeta emirembe mu bulamu bwabwe ne mu maka gaabwe neegayira ekisa kya Katonda kituuke ku bantu okumanya ensigo y'emirembe. Tulabyeko bangi balina bingi ne tebalina mirembe, tulabyeko bangi banywedde banywa ne tebafunye mirembe, bakoze bakola mu magezi ag'obuntu tebalina mirembe. Naye ensibuko y'emirembe si kirala wabula Katonda yennyini okuyita mwana we Yesu Kristo. So tusabira abantu ba Katonda okuba n'emirembe nga si migule kubanga tebali gyojja jjugula wabula okujeewa mukkiriza Kristo okuyingira mu bulamu bwo akuwa emirembe ate omusabe emirembe gyo ginywere. Ekinsanyusa mu mirembe egya Katonda gyawa gwe kennyini oba n'emirembe ne bolinaanye baba n'emirembe, abantu bobeera bafuna emirembe kubanga oba n'entiisa ya Katonda n'ensonyi zikubaako obutakola isasamaza ate nabyonoona bulamu bw'abantu okubabuzaako emirembe. Kale nno nkuutira nnyo amaka nsibuko ya byonna, amaka y'ensibuko y'obugagga, y'ensibuko y'emirembe mu nsi ne mu kkanisa. Nsaba nnyo emirembe gibukale abantu abaami n'abakyala mufune emirembe ate mwagalize bannammwe emirembe, Mukama bw'anaabawa omukisa. Emirembe gino yensabe tewali ngeri yonna gye tuyinza kukola mu kufuna mirembe okujjako okukkiriza Katonda n'afuga kubanga yekka bakuwa emirembe Yesu waffe. Nsaba abakulembeze baffe bakkirize Katonda bajja kuba n'emirembe, bajja balagira n'okubalungamya era n'abantu baffe bonna abafugibwa oluusi tulina abatulowolezaamu emirembe ne nabo tebalina mirembe kubanga tebalina kabaka wa mirembe. So n'eggwanga lyaffe, ebitundu byaffe, komite zaffe okuba n'emirembe tutegeere agaba emirembe ne ku nkomerero buli kye twetaaga ekisa obulungi okwagala ono agaba emirembe asobola okubituwa, asobola okutambula obulungi nga tulina emirembe. Kale amannya nze Reverend Esmond Sserunjojo olw'ekisa kya Katonda ndi musumba w'obusumba obw'emisinde ate olw'ekisa kya Katonda ndi assistant Sabadikoni bw'Esseeta. Tubadde ne convention yaffe esookedde ddala omwaka guno 2026 olwayo nga 15 sabbiiti eno omwezi guno ogwokusatu tubadde twogera ku Kristo emirembe gyaffe egitusumulula era nga Bayibuli eyogera mu Befeso essuula eyo ey'olunyi olusooka ti Kristo bw'aba emirembe gyaffe atusumulula okuva mu kibi, okuva mu kukola kw'omubiri ne tufa eri omubiri ate ne tubeera balamu mu bulamu obw'omwoyo. Omuntu buli lwafa mu mwoyo anafuwa, omuntu buli lwafa mu mwoyo alekerawo okuswala. Kyobulaba abantu abatattanga nkola zaabwe za mubiri baluvu balalu batusobera kubanga n'okuswala tebaswala. Nakula taata wange ngamba Samwiri muti abantu omuntu ataswala aba musiru
obulamu bw'abaana b'ennaku zino ne social media na buli kimu ekiriwo beyambula misana batambula tebakyalina kye batya obusiru obw'omubiri bw'abambala naye nsaba ekisa kya Katonda tubeere balamu mu mwoyo kubanga omuntu yenna mbadde ngamba abantu ffe twakula ewaffe Bunyaka batugamba abantu abasezi basera kiro nga bali bwereere naye kati abaana b'ennaku zino beyambula misana batambula misana batambula ebitundu byabwe byonna biri bweru waye kubanga omubiri gwabawangula bafu eri obulamu obw'omwoyo kati ate n'omubiri gubavuga gubatwala mu kuzikirira kale no tusabye Kristo abeere emirembe gyaffe omuntu Bukristo buli wabeera emirembe gyoba n'enkolagana ennungi ne Katonda n'enkolagana ennungi n'obulamu bwo n'enkolagana ennungi n'abalala eri abantu gwe kennyini okwebuuza emirembe naye n'emirembe mu ggwanga lyaffe n'emirembe mawanga tuwulira entalo n'ebirala byonna buvunaanyizibwa bwaffe ng'ekkanisa bayibuli gatusabire ensi n'ebibuga emirembe kubanga emirembe gy'ensi n'ebibuga ebyo bwe tutyo naffe bwe tunaabeeranga n'emirembe bifo bingi nnyo ebirala buli omu buli lwakolerera emirembe awamu n'emirembe naye ensi buli lwetula nerowooza emirembe gina kuvaako direction emu ng'omulala yeyekaawo omulala emirembe then tetujja kubaako kye tuwangula kale nonkusabidde gwe wenaaliemu obeere kibya kya kukozesa okubanga gwe emirembe ku gwe kwe gitandikira abantu abalala okusanyukira mirembe gitandika nawe. Canon Geoffrey Kagoye njala kwebaza lwa convention eno y'obulabirizi ebaawo mulundi gumu oluvannyuma lwa myezi 3 era olwaleero mulamwa nkubadde kukwata ku mirembe kubanga ate era gwe mulamwa gwaffe gw'obulabirizi nti Yesu Kristo gye mirembe gyaffe kubanga era Yesu yagaba emirembe mirembe ne bw'obanga mirembe kitegeeza nti ebintu byonna bibeera bitambula bulungi oba tolina kusomoozebwa kwonna naye bw'obeera ne Yesu kimala bw'oba ne Yesu kitegeeza ebirala byonna bisobola okukoleka kubanga omanya nti Yesu afaayo era twagala okwebaza Katonda kubanga enjiri ebuuliddwa bulungi omuntu bw'abulwa emirembe kitegeeza nti asobola n'okugibuza abalala atebereza mu makango omukyala talina mirembe oba omwami talina mirembe oyinza okwesanga nga mwina temulina mirembe so n'olwekyo twongera okukubiriza abantu baffe okufuna emirembe mulamu bwabwe ate nga okufuna emirembe balina okufuna Yesu so tubakubiriza babeere n'emirembe bagikuume ate era baagalize n'abalala emirembe kubanga Yeremiya 29 Onyolo olw'omusanvu lugamba timusabirenga ekibuga emirembe olw'emirembe gyakyo munaabanga n'emirembe so buli omu ayagalize munne emirembe kubanga ekyera Kristo kyatwagaza. Christopher Kezaala Ssaabadiikoni w'obusabadiikoni bw'Empumu obulabirizi bw'Emukono. Olwaleero tuli wano mu konvensoni y'obulabirizi bw'Emukono eguddewo omwaka era omulamwa gwaffe gubadde gugamba Kristo gy'emirembe gyaffe. Kristo ye yekka asobola okuleeta emirembe mu bulamu bwaffe mu maka gaffe ne mu ggwanga lyaffe. Obuzibu bwe tulina obuzibu bwaffe bwa kibi era ekibi ekyo kyekyaleeta Kristo oyo bw'amala okugyawo ekibi n'ajja mu bulamu bwaffe ne tulyoka tufuna emirembe era Kristo oyo gwe twetaaga mu maka gaffe gwe twetaaga mu bulamu bwaffe gwe twetaaga ne mu ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe yategekeddwa n'omulamu ogwo nti Kristo gy'emirembe gyaffe. Kristo yekka yasobola okuleeta emirembe mu maka gaffe era senga abantu bakkiriza Yesu ne balokoka emirembe gisobola okuddira ddala mu maka gaffe era nina obwesige oluvannyuma lwa konvensoni eno Kristo gy'emirembe gyaffe emirembe gisobola okuddira ddala mu maka gaffe. Abantu beetaaga Yesu abalokole Yesu bw'amala okutulokola emirembe ne giryoka gibukala mu maka gaffe. Christopher Kezaala eggwanga lyaffe lyetaaga emirembe naddala oluvannyuma lw'okuyita mu kiseera kino eky'okulonda. Yesu yekka
yasobola okuleeta emirembe mu ggwanga lino. Kibooko ze bakuba abantu ezisobola kuleeta mirembe. Emirembe Mukama waffe Yesu Kristo yekka yasobola okugireeta. Era eggwanga lino bwe libanga linaafuna emirembe, eggwanga lino lyetaaga Yesu. Abantu beetaaga kulokoka, abantu beetaaga kudda eri Mukama. Abakulembeze baffe ab'eggwanga beetaaga okudda eri Mukama alyoke aleete emirembe mu ggwanga lyaffe lino. Kigongo Kikonyogo omubaka w'omulabirizi wano Mukono Diocese tukoze bulungi tuwa mirembe n'emirimu twanasobola kugikuwa naye Kristo atuwa emirembe nga naffe tugireewadde era nga oyagala okufuna emirembe oyagaliza bantu babeere n'emirembe okuleeta eri abantu bonna abataze mu convention eno. Convention zino zitegekebwa okusobola okulaba nti abantu babuulirwa enjiri, basobole okubeera n'emirembe mu maka gaabwe, basobole okubeera n'emirembe mu ggwanga, basobole okubeera n'emirembe n'abaana baffe. Nolwekyo njagala okukubiriza abantu bonna batasobodde kujja mu convention eno. Convention zino zibeerawo mu buli kwota ey'omwaka. Njagala okubasaba convention eziddirira balemenga okusigalayo, bajje tuwulirire wamu ekigambo kya Katonda. Omukisa okwongerayongerako, omukisa okuleeta essanyu, omukisa okusakula amaziga, omukisa okusesa ku nseko obudde bwonna, omukisa okusiba ekibi, omukisa okusiba obubi, omukisa gwa Katonda omujjuvu gubeere nammwe, kubeere ku kanisa ya Katonda, kubeere ku bulamu bwammwe, kubalondoolenga wonna Mukama wanaakusiima ng'olaba mukisa. Mu kibuga ne mu kyalo kulangiriddeko omukisa gwa Katonda. Mukyuse embeera ove mu buyinike odde mu ssanyu n'okwesiima kwa Katonda. Mukama akumbeere nnyo omukisa. Omukisa okubeere ku mwenna, kubeere ku ffenna, bavaangako by'ennaku zonna mu linnya erisinga konna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Ye Mukama yekka yasobola okukebera emikiri. Ye dokita w'emitima gyaffe, ebiwundu bye tusinkana, okutya kwe tusinkana, obulimba mu nsi muno bwe tusinkana, engeri nnyingi zetuyitamu ng'abantu ze tusisinkana ezikosa emitima mu nkomero obulamu bwaffe ne bulwala ne bunafuwa ne tugwamu essuubi n'ebintu bingi ebitwekuumako. Waliwo ka pacemaker. God is a pacemaker. In all that we go through, is the doctor of our hearts. There is that pacemaker. Waliwo mashini eyo gy'osobola okukwata yo yennyini n'ogiteeka mu mutima gwo. There is that machine you can put in your heart. Kale mujjukire ng'edda mmwe abaali ab'amawanga, kale mujjukire ng'edda girabike mu nsi, be made manifest byonna whatever byabadde akozesa okutaataaganya to dismantle emirembe gyange my shalom. olwaleero Today byogeraako I speak of nga that, tebikyayinza that they can no longer kuyimirira mu bulamu bwange, stand in my life, kubanga olwaleero because today emirembe gya Mukama waffe Yesu the shalom of my Lord Jesus Christ giyimirira.
Yesu Kristo yekka Jesus Christ alone is going to give us peace. And we should have peace in Christ Jesus. The name of the Father and the Holy Spirit. I know we have a lot when we come to a convention like this. We come with questions. We have wounds. We have many ways. Some of us come to try, but thank the Lord. The psalmist says, I raise my eyes unto the Lord. Where will my help? Asking for peace, and wherever he turned there was no peace, only God. Be thankful to God for this day, for God. There is a When I speak of Christ, our peace that brings peace, I want you to know that peace is precious. Do you know that the sinners and the righteous also love peace? They may have the drunkard and they are serious drunkards. I don't want to lose my peace. Everyone loves peace. And even an idolater wants peace. When all of us desire peace, and the one thing is that there are types of peace. And even the mantra is also seeking for peace. Let me be, I'm seeking my peace. One time I was riding and someone snatched my phone. I didn't even know how they made way. And that one is also going to take me my peace. Because I want to survive. Now the good news I have for you in this convention, the opportunity you have is this. The peace that you will